omanyi Jack's roundabout tuli okuba nti atubuilding emiti emito twagaliza lwansonga naffe tulina abatwagaliza ebirungi atulina mwana mulenzi gwe bayita TAATA KIMBOWA azze nga asanyusa abantu ku internet nsubira ensonga lwaki ffe nga roundabout atusazeewo tumuweeyo 3 minutes of fame abantu mwongere okumunnyonnyoka era tugambye mbu yava Katende Nakateete yekyazange waffe nensanyuka ne ngamba afunye mu Nakateete munnange n'ensonga lwaki agaana okusoma ye atugamba nti talina we bambuuziza mpapula n'ensubira it's because of his talent singata jino osanga ndigeze n'asaba omulimu yandi wadde musini ya 6 katimbo okitegeera naye olwafunye femi yagambye bino bima nze sikyasiyagala kusoma mbadde nnoonya kati mbifunye I would encourage ogenda osomese kijja kumwogerako nnyo ya kale katsoka tufune 3 minutes of fame you said very let's extend him to the world mumutegeere omukulu ono he's entertaining people on TikTok and social media omuzeeyi omusajja omukulu tokiteekako omusajja omukulu tokiteekako omuto gaggadde emyaka siryogera okubuzaabuza ku byokwerinda naye nga ndi awo siri mukulu te siri muto naye nga kyomanya muki mukaka mu mukungu w'abaana abalungi mukungu anyway nga muzanya buno buskits idea wagijjawa era ani ya developing idea mu Luganda bagamba ekirowoozo wakijjawa bagamba bade sibitegedde idea wamma ekirowoozo kwe twakijja nti twali twawandiikawo omuzannyo gye twabeeranga gye twawangaaliranga nga tuwandiika emizannyo egyo kati mu ne tuwandiika omuzannyo nga gulimu TAATA KIMBOWA bwe gubeeramu TAATA KIMBOWA nga tugezaamu kaawo n'akaana ke ng'ateera ke kano kakani tugamba abalabi ne bagamba naye ng'ate kinyuma nnyo nga mu ababadde lwaki abo baveewo kati paati ezo mwali zeekoledde eryali ssomero nga muliwo olwo tulina Kateete wewa siniya erikyazanga siniya y'abasiraamu mu kyalo katonda wange mu kyalo nnyo eryewala kyazanga naye si mu kyalo nnyo liri kumpi awo ngambadde manyi ebintu bino obikolera muno mu kibuga atata munakyalo muntu wange wadde ki obuuza nsi obuuza ono mbuuza gwe kati lwaki omusajja agambye munabuuza wamma taata ndi munnakibuga yazaalibwa mu kyalo byanjawulo ndi munnakibuga eyazaalibwa mu kyalo kati ekibuga nkibeeramu nnyo era mwembeera mwe nasimba amakanda oluvannyuma lw'okudduka mu kyalo n'enzija mu kibuga embeera kyenyinza okwogera kyenninga afunnyemu ennyo emikwano ofunyemu emikwano eminene emitono ejingasa n'egitangasa emibi n'emirungi egitagasa ofa kinabirabidde wano ati munange be bantu era bw'olina obeera n'abantu abatagasa n'abantu abagasa bonna tolina bw'oyinza kubeewala mpozi ofuuka omutemu otte omu ku omu naye tuwangaala nabo abo ku mirimu gye tulya bye tuwasa bye tuzaala basawo bonna tubeeramu abo ababi so tubeera nabo mu mikisi katonda buno busikisa nabwandiika tubwewandiikira wasoma okusoma si kikunda ati byetaaga nnyo kusoma kasa tukwata ne tugamba owange gwanjogerera wamma Nakateete gye nkugambye era mba nasoma nasomako teyasoma nnyo okugenda wala nnyo esasoma nnyo genda wala naye era olw'obutamibwa mirimu nnyo bantu abagaba emirimu nasoma ekimpeesa emirimu nakoma Nakateete mu kirasi ki ssomero bagamba kirasi mukaaga lwaki oyongerayo ku kampasi natambula nakuba sina kalungi ke nafunamu sina mu office gye nali ngenze ne bansaba ebbaluwa y'okusoma sina wantu we nali nyingidde oba ku BBS ne bangamba leeta ebbaluwa ey'obuyigirize tewali kalungi ke nfunye oluzungu nalukwata lwonna lumenyedde bwe natuuka n'okulwerabira nzitikayo obugambo nga busatu awa ami ebyo byosomye tebina kye bikuyambye tewali kyenfunye tokyetaaga tewali sina we nsanze we bansaba lupapula ebitabo byange byonna byonna nabitereka sibijjange badde we wabinsaba abaana balina okugenda ku ssomero lwaki nti bino ebintu kyova olaba ono omwana muweerera toyinza era omwana ono yaggulawo channel yaggulawo TikTok naggulawo Facebook atoyinza obigulawo nga tobimanyi kati nze wemba nagwa mu kidiba ate bano balina okukwata ekkubo ne bagenda ku masomero kyova olaba ono alina okubeera ku ssomero nawana ali mu nsobi era ngambye kapere genda omwana omunonere ku ssomero omuleete tokyetaaga gwe kusoma saagala eyo kyazanga side ki
kati ffe abasoma university twagisomera emmanji waayo ogambe wasomera kyanganya olinga ng'ono omusomesa otya alinga akaaba ng'omuteeka mu ssomero bebanaba abantu ku ssomero bebanaba bagoba ku ssomero tomanyira naawe kati olaba ono yogera ebigambo bibiri we are live Ronnie. Okay, we are live Ronnie mu studio nako lwalero twebaza nnyo buli muntu eyekumiddeko twebaza buli muntu sharing the show yaffe era twebaza buli muntu atule wakano gamba sijja kwebaka abantu abenjawulo babeerako muganda waffe MC Hope mu Ijawu n'abana ba Ijawu abenjawulo babeerangako ande Amoni kwali omusama yagambye buli wembeera mu Kampala buli jjo balabira online so nino bakwasaganya teri kwebaka teri kuzikiza tubebaza nnyo. Okay,